Abakulembeze mu division y'e Nakawa basisinkanye okwogera ku nsonga y'omusolo gw'amayumba ogw'abagerekerwa. Ensisinkano eno mubadde ne Lord Mayor abatuuze bannyonnyodde obuzibu bwe basanga mu nsolooza y'omusolo gw'amayumba. Baba babanja ekizimbe bayoola abapangisa bonna abali ku kizimbe ne babateekako empingu ne babakuba emmanju wano. Ne batakoma ku bapangisa ba kizimbe ne bakasitoma abasangiddwa mu maduuka nga bazze okugula ebintu nabo ne babayoola ne bakubwa wano. Eyo y'enkola eri erubaga. Bakama baffe aba enforcement bwe bajja okubanja omusolo bajja ne kufulu z'eggaali ne baziteeka ku makufulu. Tebakyajja na siiru ne kufulu z'eggaali nazo ziri mu mateeka. Batubuulidde nga bwe baayisibwa obubi olw'ekirwadde ki COVID-19 naye bba abasolooza bagenda mu maaso n'okubasaba ssente. Okuva mu COVID abapangisa nabo baafuuka ba bukodyo. Balandlodi bakaaba. Omupangisa kyakola asula mu nnyumba n'asasula emyezi 3 egisooka ng'alina intention ey'okusulamu emyezi emirala 3 egy'obwereere. Bw'aba agisuzeemu nga mwali obeera n'omukisa. Abamu kye bakola asibawo ennyumba n'akola ki? N'adduka n'agenda. Kati ng'ate landlord alina okusasula property rate. Kati mu nsisinkano eno Lord Mayor w'e Kampala abanjulidde engereka empya ey'omusolo guno. Property yo bw'ebanga teweza milioni 3 1%. Tesukka milioni 5 4%. Milioni 5 ogenda waggulu aba 6%. Ono agamba abantu babadde basusse okugwemulugunyaako okutuusa lwe gutunuddwamu. Waliwo abantu abatono ennyo abafuna mpola nga balina obuyumba bwabwe obwo. Abo tubakoze tutya? Naye n'omuteekako 6%. Ne bagamba nti era 6% esinziira bwe kaba nga akayumba ke ka mitwalo 5 ne bajjako 20% era 6% ebeera ku eje ezisigadde oba mitwalo 4 era basasula zitawera na mutwalo era nti ziba ntono ne tubagamba Kati omusolo guno gwa kutandika okukola omwaka ogujja. Tubaweeyo omwaka mulamba bayeteeketeeke ekyo ne tusika omugwamu executive ne tugira tuti omusolo tegujja kuvaayo muyinza obutafuna na allowance na buli kimu n'ebino ne tugamba kale. Era kitegeerekese ng'ekyobutasomesa abantu bwe kyazibuwazza embeera y'okusolooza omusolo. Naye abantu baffe tebalina budde tebamalina musolo muntu awagwa ssente mmeka omuntu akola atya okuwa omusolo so kati abantu ffe tuyinza okuddayo naye ebisinga tukola ki tetubimanyi. Bagamba singa abantu bategeera engeri gye baganyulwamu mu musolo guno kyandiyanguyiza ensolooza yaagwo. Ye wansi musomese abantu emisolo gyonna nga bwe girambikiddwa egya revenue egya KCCA egya Buganda egya buli kimu abantu bamanye ebintu ebituufu bye bagenda okusasula. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba bannakibuga bannakkiriza okusasula omusolo gw'amayumba gano nga bwe gusaliddwawo. Winnie Nakabiri agafeeyo ku Spark TV.